Yes, mwebale kwekumira wano ku Jinja Media TV kwe tulabira busere bwaffe kwe tugobera ennaku nina kye njagala okubategeeza leero. Waliwo episodes ezimu nga zirina ssaawa emu n'eddakiika 30 bamuli ziraba ng'erina episode emu bati ng'erina dakiika ssaawa namba n'eddakiika nga 33. Bw'otuuka ku episode ng'eyo erina ssaawa emu n'eddakiika 33 oba eraga nti eri mu ssaawa emu n'ekitundu, ky'olina okukola bw'omala okulaba episode eyo etambula episode esooka etwala dakiika nga 56 n'eggwako. Wakati awo waliko engeri y'obulango oba waliwo obu advertising videos, buli awo obulango nga buna osooka no skipping obwo obulango, then ya after ebeerayo ka ekitundu kya sedi kya dakiika nga 20 ekibeereye maga wa eyo. So mulina okwegendeza ku ekyo kye mbagamba. Bw'omala okulaba movie eyo waliwo obulango ng'ewedde episode ng'efundikidde, but episode egenda okuddako, for example kambawe like nga 14, then after watching 15 ekitundu kya 15 kibeera kuno, but sigamba nti 14 kuba sinaba gyetegeeza oba nayo mpanvu bwetyo, but nayo weba mpanvu after okugiraba ng'obulango buwedde, making sure nti omalayo dakiika zonna paka ku end. Naye wonalaba obulango obujja after episode togenda malako, ogenda kulaba episode edako nga ya kitundu. So waliwo series ezimu zenalabye nga ziri wezityo like nga zirimu nyingi nga episodes 10, naye simanyi oba kuzitwakalaba waliwo yali agisanzeeko ng'erina ssaawa emu n'eddakiika 33, ssaawa emu n'eddakiika 34 wezityo ezo mulina ozeegendereza. N'ekirala mwebale kusubscribinga, kwekumirako, kufollowinga n'okuba nti mwekumira wano, mwonge subscribinga gwatanaba kusubscribinga nawe atalikinga commentinga wandibadde commentingako. N'ekirala Telegram yo mulina ogendayo mwerabire ku movies yo, movies natese movies nga 3 plus series nayongeddeyo, ziriyo series 16 natese yesterday. N'ekirala WhatsApp group yaffe kyagenda mu maaso, tubeera ne programs ezizimba daily, agala okujoininga eva namba ntera okugigaba wansi awo.